So banange tubaniriza mwena the media amanya Spice Diana sijja kwogera bingi olunaku lwange but okubanga it's my first time to be mu conference bweti ate nga kirimu a big brand like Rema Namakula, a big inspiration. I mean, I'm even nervous. I don't know what to say. Kubanga Rema y'omu ku bantu beneegomba nga ntandika okuyimba nayimbanga hip hop nankuba hip hop yo yes. And you know what, my mom was like, "Ekwe tuwegomba ko kubakyala nga ba Rema." That was way back. I was in high school. Yes, akayimba ko aka atuse. It is not so far. Atuse wakubanga mu hip hop. No, before the naibanga hip hop. Ne mami wange nangamba akayimba ka Rema atuse. Kuteka kunyumira nga yuto. Waka choko. Tugenda yeyo. But chalina okumanya nali nkyali mu high school. Yeah, Rema nkyali mu high school. Anyway, so I'm happy to be, okubanga nyimiridde next to Rema. Kubanga mumanyi media bingi bibeerawo abayimbi abakyala batera nnyo okuteekako embeera, olina kuwala noono okuyitawo, olina kukola kino. When Rema is there, Spice doesn't have to be there. But I think mukama mwebaza nti ebyo byakoma dda. Kubanga wano ndiwo nga Spice naye ngenda kuba omu ku badesigner ba Rema Namakula ku concerts. Wow. Yes, era mulabanga ayambadde akakete bambi omugugu mu mutikula omugugu mu kuteeke ku nze mu kubenza ekibooko. All right? But Rema, thank you so much for loving me. Thank you for trusting me and being yourself with me. Kubanga tu omanyi si byangu kubeera nga mwembi muno omusembeza n'omutrustinga. Thank you so much. Nkwagaliza concert ennungi on the 23rd. I'll be there. I'll be backstage, but then I'll be a fan as well because I would love to watch you perform, your voice, the way you conduct the audience. Otwetereshe wonya wali kugavaneze nabi lessons ebingi kwegamba tuyige love bweino kuba bamu kufela emitima gyali gyakaluba naye otuzizza mu mbeera gigenda gigonda. Want to be like you. So that day guys, mukuma obudde nze nganze tebo njigula kati saawa zino omukisa ngulina tesigenda ziwa mutumulanziwa gwe kenyini crash down naze nesoti nze omukyala Rema lwakingula tebo nali njawo nga bankubira akasimu nga bangamba zo sente za Rema Namakula ava kugula tebo ya Spice Diana. Nange nengamba ebbanja nina olugambo ndukoze zino miliyoni 3 ziri omwo table ya Rema Namakula because you did the same. You supported me. You bought a table. Thank you so much. Thank you Mama Ama. Omusala yagula table ningamba mulimba. Munanga bayimbi tebaterako supportinga mu ngeri yo tubeerawo bannaffe naye kyogamba nti kokwate mu nsawo akasente okaweeyo. Thank you so much. And B2C nammwe nzijagula table because you did the same. Mwagula table ne musasula cash. Manager, see you on that day. Thank you so much for pushing Rema Namakula okubanga akyaliwo emyaka gyonna industry yaffe nzibu nnyo, being a woman, being a mother, okubanga osigala nga wooli. Ffe tulina worried okuzala tugamba tunaasigalawo naye tugumirako ggwe kyogamba ozaala ogenda amunange ebibaddengawo bagamba banange ate naye Rema atulaze nti byonna bisoboka era munaye very soon I will come for some tips. Because yes, thank you so much. How to keep a man. Exactly. And be a mother in this industry. Manage mwebale nyo, all the sponsors mwebale trusting our name brands is a faith. We love you so much. And the media, thank you. Thank you so much, Spice Diana. I love that the support level gyetutuuseko, and I think wekituuka ku kino kubanga abayimbi edda wagendanga ku show nga abayimbi backstage bangi nnyo basinga audience eri wano maaso. Naye imagine if all our artists were buying tables and supporting each other, kitegeeza show okuflopinga kiba kizibu nnyo. So I love this level of support, and any artist that is out there, we can kindly do the same. Katusembeyo omusumba waffe. Exactly. Spice which society. Joani Sagalech, Chivalet Nasabi, Mukama Nakwatu Spice. Manager of Faith, Oksoka and the Rema Kwebas. Eksoka, Alwembera, Impita, Laka, Kancha, Young Ambassador Kawasa.
nenfuna depression nakakiyiga nze fabe Masaka tumakimwe ennaku ennuma naye Rema yanzize ebbali nambuuliriramu awo nenzira engulu nkwatamu awo ekyokubiri bwe nali ntandika okuyimba ngera Azizi Spice nali muto nnyo nga olaba Rema mama nangamba naye lwaki tobangazi tobanga banno ba Rema twali baana bato nnyo bwebali nnyo anyway kyokka naze kwogera tumatwadde speech kasi sina kituufu kyenjogera but Rema kwebaza to sustain okusigala ng'oyimba mbadde nyumya na Azizi omuntu bwayimbira emyaka 10 most times abantu abaagala mupya naye okusigala ng'okutte ettabaaza eyo nga tezikidde ndowooza ekyo kyo Katonda yeebazibwe. Ekyokubiri siri muntu wa simu nnyo simu yange ogiraba somehow simu gyennyina kuliko nga nkufollowing oba nja simanyi naye neebaza bafaani ba Rema ateekayo ekifaananyi over 10,000 people or 8,000 on Instagram bafaani bo baddala bafaani ba Rema mwebale ekirala njagala kwebaza bwe nali nyimbye akayimba kange mpangira akawalako twakwambaza uniform n'obeera akawalako akasembayo ndowooza nyina obugambo bwe nawandiise Rema kamukuyimbire ku mutima bugamba sijjako akwebaza nze byanfunye Mukama ondabiridde nnyo kitange Mukama nsiimye nzaani atunula bwenti n'entuuza abanene nze gwe baagobanga fiize watali na musu so baalugera Abaganda sosobye watafa atuuka kulyengedde Mukama nkirabye baliwo abajja w'amadaala mbu tulema okufuna gwe n'otulondayo booti n'otusaza ekkubo baatusuulira amaggwa mu makubo tulema okusala n'ojja ng'ojja otutaasa tutunussebo ffe twali mu mpale ndewede you a winner. Thank you Rema. 23rd I wish you the best. Bale bannamawulire munkubireko mu ngalo what a speech. Esala nagisabye manager webale nnyo etebo nina gigula I am going to buy you a table for 3 million nange to support you. Thank you. Raymond amalina okujjako ewaka ne babitusi ne tuzanya ludo era njagala kwebaza dokita nti nze akuneesigisa akulika n'ojeeka kyogamba abalala takkiriza gezaako Azizi aga kuzanya mu ludo awo Azizi thank you Rema webale nti oyambala bulungi webale nti abaana abawala bakuyigira nkubye nnyo buli muntu ayambala bulungi ku bantu ku bafaani be so thank you Rema abaana bato they learn from you you inspire them oba oli Christian oba oli tali Christian enyimba zo teziwemula zijukira nasanga Chameleon nanga pastor sina luyimba luwemula lwaki abaana bakuze omwana ayinza okubuuza dadi wali otegeeza akyawo so webale nnyo okuwagala abantu I'm sure you show so many Christians will come to support you because you represent you tutososola all sides gyoli era nange mpita abaana bakatonda Rema ayambala bulungi Rema tawemula Rema ayimba bulungi webale nnyo nga 23 tubeerewo ne Masaka eyo gyenva ewaffe nayo mubeereyo tubeereyo manyi mwebale nnyo bwe naasukka nja kwonoona bwonoonyi daga webale tubeererawo Senyoka TV basponsa baffe Pepsi bale nze sirina bigambo bingi wabula kyensobola obagamba mwena mwebale kujja I got to know Rema ng'akyakola ku Fenon I think nze yasibwa akakantu akakujja waggulu ku African ate kakutte ate wafa so guess what after a few years I'm the Mekiti there I got to meet you nekugamba njagala nkolereyo kavidiyo kakyaka nogamba
I'm messed up. Maybe I will post you. Guess what? Before my show, I saw your post. And I reached out to Namakula, Rema, thank you for that big heart. I promise you we're going to do as much as we can to push the show. But I will do it there. Yeah. Katonda futeremu obwangu mwena mwebale kujja banaye. Webale nnyo Betty.